Nsaba tuwulirize bulungi nnyo obubaka bwa Hajati Kulthum Muzaata. Omanye ensonga lwaki mu bangi yali yasiima omugenzi Sheinur Muzaata. Ate era owulire bulungi gwe kennyini. That's why nkoze video eno nga nyimpimpi. Lwaki yalese omusajja agambibwa okuba nti abadde amuteekamu ssente ze Haji Ntale ate n'agenda ne Ashraf omukwano gwalabika alina muyitirivu nnyo era nga ne Hajati Kulthum Muzaata mbutuufu olabira ddala nga asiima ekkwano ly'omwami ono. Kankusabe video eno giweka like kati mukwano video gimpere like anze nkulekera obubaka obusigadde ne nga nkwaniriza nnyo ku YouTube channel zaffe awo kuli Viki exclusive obanga kwolabidde ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing mukwano buli lwo subscribing and making sure nti akado kajja mu personalize kakwatemu awo teeke mu all buli kyetuteekayo genda kuba okifuna butereevu nnyo. Kati nga video eno maze okugimpera like kankujjukize Biva Organic Natural and Healthy Products abakutuusaako obujjanjabi obwa buli kala nga bo bakujjanjaba bakozesa ddagala lya butonde eritalina bulabe eri omubiri gwo. Basangibwa ku Access Building Lubaga Road egendayo genda kubeera ng'ofuna obujjanjabi obugenda okuyisa mu mwaka. So nga ate ne Hajati Kalodo akugamba nti musomi wa dduwa gwe naasumbuyibwa ebizibu ebyenjawulo ye solution ey'okubeera nga ekulombera edduwa ey'omukisa edduwa esumulula buli kimu. Hajati Kalodo omusomi w'edduwa ye namba gyolaba mu kabox aka black esembyayo 067 mu contacting eko mugambe Hajati enze nafunye namba yo nenjagala kunombera ku dduwa ABCD ebisigadde ajja kuba abimaliriza. Katuwuliriza obubaka bwa Hajati Kulthum Muzaata enenga tewerabirira nange kubeera ngo followingako ku Facebook page yange abagiyita Viki exclusive yaguddwawo mwaka guno era nga etambula kinnawattaka. Kale katugende mu bubaka bwa Hajati. Hajati wandaze Matthewa saa basajja abampi tebazunga era goli giant nkale bibino kambikuwa ebisingawo ogende maaso n'okubeera nga gwe kennyini obyerabira nenga video nkusaba osooka ogimpele like mukwano abobanga tonnaba obwedda kugituweera ka like. Ye Hajati Kulthum Muzaata namwandu w'omuzegenzi akoze bangi balooza njabbawo omukisa ne Allah yali yategeka kino boba omukisa boba ate bakuwadde mukisa ayinze kul ekanaawe nze manyi Akram Charlie kati Akram ngawo omulaba kujjako ng'olina nnugu naye I think we are a perfect match. Okimanyi nti abantu abawanvu batono mu nsi ate nze ng'egye ndi mukyala giant ndi muwanvu nkoma kuli naye noonya omuntu omuwanvu. Gwe siitya kugamba nti oli abadde wali yabadde omwami wa cool omwami kiyali gyendi era manjagala omwami ekyo anti oba oli gwe nasookerako ng'omuwala omuto kati era nalina okunoonya era omwami yali mu layini bwetyo oba wafumbira busajja nga muwanvu munene ate onoonya ate mumpi mutono era bw'oyagala omuwanvu omunene kwamba era bw'onoonya features ezeefaanaanyirizaako Haji Ntale yeewummuzeeko. Namubuulira okudde nti nali sijja mufumbira kuba mumpi nnyo mumpi nnyo mwe bayise ne munkolako interview temwamulabye nga mumpi nnyo nenga akakasente akakusanga ate akaliwa golwenyo badde ngewange ku activities za Girl Child ng'olaba amazzi ge gaaleese ne tugawa abaana ne baganywa obanze nsiza kunywa boxes z'amazzi zonna. It was about charity, supporting a girl child. Ate nze tiyampa ku bizigo yampanga nnyo amazzi netwawanga abaana yakuwa akasente kangi naweererako mutabaniwo talina busobozi buweerera mwana oyo. Goloni, you don't know 10 millions in 3 months. It's a lot of money. Ate tazisobola kampuni erimu ssente mmeka. That's a lot of money. Oyo mwana shekali expensive. Omwana yeetaga unlimited data. Omwana yeetaga amafuta biseera gamutwala. Omwana alya bulungi yasula bulungi. Omwana yeetaga package ye gyalaba ku DSTV. Alimba. Ababe basomera wali okateke muwange milioni 10. Akram ajja kolako kyakoze Akram mwana muto muvubuka munnange. We will support each other. Ajja kukola ebibye nange nja kukola ebyange. Ate Anwar taata we yaleka amukoleredde. Ne Raniro omwana wange ebintu n'abifuna.